kuviira ddala ekintu kino bwe kyatuukawo tractor yayokyebwa ng'erina ettaka lyegezaako okusenda bitundu by'erweza, poliisi yaffe yatandika omulimu gw'okulaba nti gunoonyereza okunoonyereza ku nsonga eno, okulabira ddala ki ekyavaako grade eno okuba nti eyokyebwa, era twafuna okwemulugunya ku njuyi bbiri. Twafunayo okwemulugunya okwava ku bannannyini ettaka abaali bagamba nti waliwo omuntu abadde aleese grader okuba nti atrespasinga ku ttaka lyabwe n'ali gradinga. Okwemulugunya kwe twafuna okwekwasa ku kwokya tractor oba grader eyali egrading ettaka lino, nga kiteeberezebwa okuba nti Brigadier Kasirye Gwanga ye yeenyigira mu kikolwa kino ekyokwokya grader eno. Olunaku lw'eggulo asobodde okulabikako ku poliisi yaffe ey'e Kato, era statement n'emuggyibwako era n'ateerwa ku kakalu ka poliisi okutuusa ddala olunaku lwa Monday nga butumaliriza okunoonyereza kwaffe, n'oluvannyuma fayiro etwalibwe ew'omuwaabi wa gavumenti.